Frank Kabuye omuvubuka embula kalevu ye mubaka omulonde owa Kasanda South mu disitulikiti empya y'e Kasanda eyakuttira ku Mubende. Kabuye yazaalibwa mu mwaka gwa 1997 mu mwezi ogw'Ekkumi era ate miramu gy'obukulu 24. Ono ne weetwogerera akyali muyizi mu mwaka gw'ogusembayo ku yunivasite. Frank Kabuye azaalibwa omwami Kibirige Jonathan n'omukyala Nakiwala Justine ab'oku kyalo kya Katebe e Kasanda. Okumanya Frank akyali kijaana ng'enjogera y'ennaku zino, ekibiina ekyomusanvu ye kituula jjuuzi mu mwaka gwa 2010 n'ayitira mu ddaala erisooka n'obubonero 9. Mu mwaka gwa 2011 Frank yeegatta ku Mityana Modern Secondary School gye yatuulira siniya ey'okuna mu mwaka gwa 2014 n'afuna obubonero 23. Mu mwaka gwa 2016 yatuula siniya ey'omukaaga ku Lubiri Secondary School n'afuna obubonero 15. Frank yagenda butereevu ku kasozi k'abayivu e Makerere mu mwaka gwa 2007 n'atandika essomo ly'ebibalo oba osobola oddiyita business statistics lyatoba nalyo n'okutuusa kaakano. Ebyobufuzi bya Frank Kabuye okuva obuto tebyalabikirawo okutuusa wano jjuuzi lwe yeetaba mu lutalo olw'okunoonyeza munnanoopu Julius Kateregga Kalulu akaamutuusa ku bwa pulezidenti w'abayizi e Makerere. Obuwanguzi bwa Julius Kateregga e Makerere bwe bwaza okusa ekinyegenyege kya Frank Kabuye n'afuna ekirowoozo ekyetaba mu byobufuzi. Awe nanyumirwa ennyo n'enzuula kiki omuntu kyasobola okukola. Embeera za Kateregga, okwewaayo okwo kwe yalaga, obumu engeri gye yatukumangamu naffe bye byatuwaliriza ne tutunuulira n'abakulembeze baffe be tuzze tugoberera kubanga amazima okuva edda nga twetegereza Honorable Kyagulanyi. Omusolo gavumenti gwe yateeka ku mikutu emigatta abantu ogwa OTT nagwo gwakola kinene okusendasenda Kabuye okusiguukulula munna NRM Simeon Nsubuga omu ku baawagira omusolo ogwo. Twakizuula mu constituency yaffe y'e Kasanda naddala Kasanda y'Amaserengeta. Mwe mwali muva abamu ku abo abakulembeza ensonga yotogikwatako. Mwe mwali muva omukulembeze yaduumira okulaba nga bannaffe basibwa olw'okuba bawakanyiza embeera yatogikwatako n'omusolo gwa OTT. We naddayo emabega n'enfumiitiriza obulumi bwe tuyiseemu nga bannakasanda nga wetwogera ku kitundu kyaffe abantu bakusekerera kubanga balaba twaliibwamu olukwe twatunda ensi yaffe. Okuwangula Kasanda South, Frank yekwata nnyo bannabyabufuzi abagundiivu mu kitundu kino nga bali ku ludda oluvuganya okuli Francis Zaake omubaka wa munisipaali y'e Mityana, Lukyamuzi David Karwanga owa Busujju, olwo n'anywerera ku lusegere lwa Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert omukulembeze wa NUP. Nga tujja tunyumirwa ennyimba ze wagenze mu Parliament ne tumuwagira nga tuli b'e Kasanda naye nga tusaba essaala zaffe asobole okuwangula ekyaddondo. Atuuse mu Parliament byakoze abikoze. Honorable Zaake abaddewo, Honorable Kyagulanyi abaddewo, Honorable Nsamba abaddewo, Honorable Mwanga Kivumbi babaddewo, Honorable Karwanga babaddewo. Babaddewo nga empagi zembadde neesigulyako buli kadde gye mbadde nzirukiranga okubanga nfuna kye mmanya. Emikisa gye yafuna okusisinkana Robert Kyagulanyi Ssentamu, Frank agamba nti taligyerabira mu bulamu kubanga Kyagulanyi yamuzimba okutuuka lwe yekkiririzaamu nti asobola. Ebigambo bye yaŋŋamba byasigala bivugira mu matu gange. Essuubi lye yanzizaamu lyasigala litambulira ku biruubirirwa byange. Engeri gye yanyanyirizaamu kyasigala kindaga omukulembeze ow'omulembe gwange. Nange nafuba nnyo era namusuubiza nti nja kukola buli kyetaagisa okulaba nga nkuleetera obuwanguzi okuva mu Kasanda y'Amaserengeta. Ekigambo struggle kibadde kikozesebwa nnyo mu kunoonya akalulu. Frank atutegeezezza nti tekimubeeredde kyangu n'akamu. Abaddeyo abadde alina abamukuuma ba sharpshooters bana ng'atambula nabo. Tuvuganyiza ne state kubanga twali tuvuganya n'abo abayiri mu kibiina ekyo nga bennyini tukimanyi baaleetebwa olw'okuba nga baagala okulemesa ebimu ku bye tulwanirira mu kitundu kyaffe. Naye amaanyi g'abantu gasinga amaanyi g'emmundu. Frank ye mubaka omulonde w'e Kasanda South alindiridde okulayizibwa era waakuddayo okukakalabya emisomo gye mu kiseera ekitali kyewala. Kubanga njagala nnyo okufuna ebibuuzo byange nga birungi oba results zange nnungi, nasooka nennyimirizaamuko neŋŋamba kansooke male okuggusa mission ey'okununula eggwanga lyange ate bwe mala nzireyo neeyunge ku bayizi bannange nabe nga ate nzimba oba nga nnyongera okumanya ng'era nange ngaziya ebitabo byange. Nga bwe bagamba nti ne gw'ozadde akkubira eŋŋoma n'ozina, Frank agamba nti azze kutereeza ebyalemye abakadde so si kutunuulira nsimbi. Ekitono kye tunaafunanga mu mazima kye kyaffe. Mbadde sirina mulimu gwetongodde nti oba nyina omulimu nkola guno buli mwezi nsasulwa weziti. Naye kati ate nyina n'akatono k'ensuubira okuvayo eyo gye nnaaba savisi ze nnaaba nkoledde eggwanga lyange. Sigenda kutunda nsi yaffe. Olw'okuba akyasoma alabika ng'alina obuvunaanyizibwa obungi kyokka ategeezezza nti obuvunaanyizibwa obumu ajja kubugabanyizaako abalala. Ndi omu kubakkiriza nti si buli kimu nti mba nkimanyi. Tulina baganda baffe abakugu mu byobulamu, tulina baganda baffe abakugu mu mateeka, tulina baganda baffe abakugu mu mirimu egy'enjawulo.
ekireeta obuzibu oluusi kwefuula amanyi buli kimu so nga ate tusobola okuyita mu bantu abalala ne twongera okumanya. Frank ye yameze Simeon Nsubuga abadde omubaka w'ekitundu kino okuva mu mwaka gwa 2016. Lindirira mu kitundu kyaffe ekiddako nga tukutuusako omubaka wo omulala.